mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo M23 n'amagye aga SADC bano munnange bamaze dde okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya era ne beesikangana mu mikono. Kakati gavumenti ya Congo eya Kinshasa bagireseewa nze naawe. Era munnange abayekera ba M23 bwe bati mu kusalako oba okwongera okubeera nga balaga nti ekitundu ekyobuvanjuba obwa eggwanga era Democratic Republic of Congo kibali mu 5 batandise dde okubeera nga ba establishinga banking system eyaabwe kubanga Kinshasa yasalako services ezo era abakozi ba gavumenti sente bazifunira ku mobile money. Mu bufu bwe bumu gavumenti eya Kinshasa bwetyo munnange eyongeza omusaala ogw'abajaasi abapoliisi n'abajaasi munnange ababeera ku front line okusobola okubeera nga munnange eyongeramu ku maanyi mu kulwanyisa abayeekera. Wali kale wabaddeyo okukuba ennyonyi ey'amagye aga M23 era nga amagye ga Congo yadde wabaddewo ceasefire bawadde ensonga lwaki baakikoze nga bo bakiraba ng'okubasalira amagezi nga bo bwe beeyongera okubeera nga beenyweza abayekera ba M23 nga bwe beeyongera okubeera nga beenyweza kale ne bagamba temujja kubeera nga bonna mutusalira agawakayima awaanyi waawo ne bakuba. Kakati munnange UK bwetyo nayo erabudde Rwanda ate US omu ku official sides eyo yawadde kyalowooza nti kyekiyinza okubeera nga kimalawo olutalo. Mu bufu obwo bwe tugenda okubeera nga tutambulira ku nsonga za DRC ng'olamusizzaako gwe benna ampuliriza wano ku Uganda at large gyendi nnyo mu mikwesese olunaku lwa Idi mwebale nnyo okuyambako abasiibi mwebalire ddala mwebale okusiibulula abasiibi temujjanga okwo mwebalire ddala. Hillside View Apartments gyeziri nnyo wali ku Kasozi Janyi Ntebe Road bw'otuuka e Kajjansi ekitende oba Namulanda genda bugenzi wali ejjanyi ku kyaki ate gwe munnange atonnya wano ku kisaawe Entebbe transport waali nakugamba nti apartments zino zirimu buli kimu teweetaaga kwetika kintu na kimu wifi weeri amasannyalaze tegavaako security eri gguluggulu transport waali okujja ku kisaawe Entebbe wabwerire ate ebbeeyi muganda wange bw'okompeyaringa ne apartments endala ezitatuuka na mutindo ogwo ogwa Hillside View Apartments ojja kwewuunya. Timo Property Consultants Limited bano mbalanga nno bansonga lwaki mbalemeddeko aba Timo Property Consultants Limited oyagala okubeera nga munnange oyagala okugula ettaka oyagala kutunda ttaka oyagala kumanya ku nsonga za byapa n'ebirala aba Hillside View Apartment aba Timo Property Consultants Limited webali nnyo omusawo omukugu waali dokita waali bannange dokita waali abamukozesezzaako bamukozesezzaako naye naawe mugezeeko gw'alina ebirwadde oba alina omulwaddewo tolinda mulwadde kufa oba kuyeba ate wejjuse kuba bukubi ku ssimu zange weeziri awo emesembyayo 73 endala ensembyayo 15 nze nkuwa ennamba y'omusawo sigenda kugamba kintu kirala kyonna okuleka okusindikira ennamba nti wuyo yogera naye ate bw'oba omuvoyisingira togamba nti hayi wabula gwe voyisinga oba wandiika ekizibu kyo ategeererewo so si hayi naye akuddemu ati hayi hallo gwe just mubuulire bubuulizi kyoyagala nja kumuleetako wano lumu lwakuba si mwangu kusika kuleeta wano omusajja yeekwasakwasa bannange tulabye n'okutiisibwatiisibwa oba ngenda kimukola nti kimugjamu simanyi na kumanya nze naye njagala ajje wano wakiri muwe program namusuubiza wakiri kale omumwezi ne waba ayogeramu emirundi ebiri atunnyonnyole naawe owulire nti omuntu ddala gwe njogerako material mwali mu mutwe qualified doctor si musawo wa kinnansi wabula qualified doctor omusawo owa ddala eyasoma medical science n'ebirala
oba kyekigambo ekituufu okukozesa kubanga yaŋŋamba nti ye byonna scientist mu byokujjanjaba yasoma bingi n'engineering n'ebizimbe mu Kampala eri abantu be yawa emitwe nga gyakubonaabona bubonyeebonye naye n'oli naye yaga bw'osoma ebingi obulwako nno kakati munnange tuli Democratic Republic of Congo njagala tutuleko side zeeyo tulabe updates eziriyo tumanye wa bwe tuli kubanga kati ebintu bikyuse nnyo era munnange abasami DRC bwe batyo n'aba M23 baleka munnange batuuse ku nzikiriziganya okubeera nga amagye aga SADC togera ku SADC SADC bwe gatyo munnange gava mu Congo era ne boogera ne ku mmundu emmundu ebimotoka ebyamagye byonna babyogeddeko nga bwe nkutegeeza munnange Southern African Development Community SADC bamaze kubeera nga batuuka ku nzikiriziganya n'abayekera ba M23 era nga bagenda ku facilitatinga amagye gano bagenda ku facilitatinga withdraw eyaba SADC mission mu Democratic Republic of Congo abagenda ku withdrawinga amagye gaabwe okukosa munnange n'emmundu zirwasa mayinja ne mukono n'ebimotoka byonna okuva mu kibuga Goma kakati munnange okusinziira ku communique okusinziira ku bubaka butufuna okuva eyo era nga buno munnange bwateekeddwako omukono mu kibuga Goma era nga ababubaddemu ye Tanzania People's Defence Forces Major General Ibrahim Mona era nga kino akikola on behalf of chairperson of the SADC eyakiikiridde chairperson wa SADC okukosa ndi kuba abaddemu mu kuteeka omukono ku ndagaano eno okukosa ne Major General Sultani Makenga military coordinator owa AFC stroke M23 kakati munnange endagaano eno yabaddeko date Friday 28th March era nga eyogera ku biyinza okuvaamu oba outcomes mu agreement eno wakati wa Chief of Defence Forces of the Southern African Development Community wamu n'obukulembeze obwa AFC stroke M23 kakati munnange meeting yabaddewo ku hotel emwe emanyikiddwa nga Serena Hotel eyeri mu Goma seyawana e Kampala eyeri mu Goma era wabaddewo general ababaddeyo abalala wabaddeyo Rudizani Mwapwanya Chief of the South African National Defence Forces wabaddeyo Lieutenant General Geoffrey Zaire Zambian Army Commander Major General Saiford Kalisha Malawi Defence Force Representative Professor Kula Farisani Director Organ on Political Defence and Security Affairs at SADC kakati munnange nga bw'obiwulidde ebyo era wabaddeyo ne Bahati Masanga Erasto Governor of North Kivu Province okukosa kwegamba okweyongera ku Mona wamu ne Makenga bonna babaddeyo mwabalabye bonna nga banikedde mu byambalo eby'amagye obutambi mwabulabye bonna ku mutimbagano kakati meeting eno
yabadde eraga kwegamba obumalirivu wamu n'okukkaanya ku njuyi zombi okubeera nga munnange bateekwa kye bayita ceasefire okubeera nga balekeraawo okulumbagana ku frontline okubwatulwa ebyasi era nga waliwo ne unconditional withdraw of some DRC troops tugamba okubeera nga bajjayo amagye gano aga sami DRC ewatali bukwakkulizo bwonna kati okusinziira munnange ku ebyo ebyabaddewo mu meeting era mu meeting eno bakkiriziganyiza nti aba AFC ne wamu ne M23 bagenda kubeera nga bayambako okufacilitatinga immediate withdraw of some DRC troops okukosa n'emmundu zaabwe n'ebirala byonna ebikozesebwa wabula bagenda kuleka emmundu ez'amagye aga DRC ze bajja eri tukira nti amagye ga DRC gaali gabawa emmundu ez'amaanyi ennyo ze baagula e Dubai bazigulayo ne baziriita ziyambeko ku magye gano agabadde gabayambako kubalwanirako agaba professional okuva mu South Africa, Tanzania n'ewalala kati nga baagula emmundu ez'omulembe ne babawa kati ebyo byonna bagenda kubireka okulekeza bwe ze bajja nazo ezo zo bagenda kukuuliita nazo kati obweto AFC stroke M23 bagenda kubeera nga munnange bakwasaganya Sami DRC freedom of movement nga betegekera okuwithdrawinga okubeera nga bavaayo baamuka ekitundu kale munnange parties zombi eb'enjuyi zombi zigenda kubeera nga zaseesinga status of Goma International Airport nga bagitegeka okubeera nga eggulwawo nate nga abasadak bagenda kuyambako mu kugirepairinga okugidaabiriza anti airport eno esobola okubeera nga efacilitatinga esobozesa amagye gano aka Sami DRC okubeera nga gawithdrawinga nti nyonyi zigwako then batikke n'ebyabwe baddeyo ewaabwe ate munnange mu development endala abayekera ba M23 bwe batyo munnange bamaze dda okubeera nga bategeka era nga balambika banking system mu bitundu bye bamaze okubeera nga bakapcharinga mu Democratic Republic of Congo mu bibuga ebyenjawulo kale munnange abayekera bano oba bayita ba March 23 November oba M23 rebels bamaze okubeera nga balangirira plani zaabwe ez'okubeera nga munnange bwe batyo bateekawo bank zaabwe oba bateekawo enkola eyaabwe ey'okutereka ssente mu banka mu bitundu ebyo bye bamaze okubeera nga munnange babikontrolinga biri mu ttaano zaabwe mu ggwanga erya DRC era nga kino munnange kyongedde okubeera nga kiraga akabonero ak'amaanyi nti bongedde okubeera nga banyweza ebitundu ebyo munnange mwe basiisidde kakati munnange nga bamaze okubeera nga bawamba ebibuga eby'enkizo mu buvanjuba obw'eggwanga erya DRC bwe batyo munnange abayekera nga bamaze okubeera nga bawamba ebitundu eby'enkizo ddala ebibuga mu buvanjuba bw'eggwanga erya DRC kyentegeeza kati munnange gavumenti eya Congo bwetyo nesalawo okusalako banking services mu Goma ne Bukavu era kino munnange nekireetera ba civil servants abakozi ba gavumenti okubeera nga bakosebwa nnyo mu bitundu ebyo era nga emisaala gyabwe babadde bagifunira ku mobile money kakati mu statement yafulumiziddwa ku Lwokusatu aba M23 bwe batyo ne badeclaringa ne balangirira nti bwe batyo bali under a progressive step towards setting up their own financial system. In the statement bwe batyo nga bagitaddeko omukono aba M23 era nga omukulembeze waabwe nga president M23 president Bertrand Bisimwa ategeeza nti obukulembeze obwaba M23 oba obwabayeekera
kubanga siba M23 bokka groups nyingi kakati obukulembeze obwabayekera nga president Bertrand Bisimwa nga tukakasa nti bamaze okubeera nga ba appointinga obanga bawa balonda mu key financial positions mu bifo ebyenkizo okukwasaganya ensonga eyo mu bifo oba mu savings bank of Congo gye bayita CADE CO bamaze okubeera nga balonderamu era babatubulidde naye okubakubuulira kikitugasa essaawa eno babalondeddemu nti oba bangi nnyo be balonze Deputy Director General in charge of Economic Financial Affairs bangi Vesi Sumbu kusimanya Katembo Kanyihata owange n'abaffe bakyatulemebwa ne Uganda Central Bank bakajje bagire ate tudde ku abo naye nga bwe kyobomanya timunange balondeddeyo naye abantu beebuuza nti kakati ani agenda okwesiga abayekera n'essente ze ani embeera yabunkenke ebyaddala kale era munange balina okubaako engeri gye bakwasaganya embeera okulaga nti ekitundu kibali mu control ate balina okwagazisa abantu kuba tubalaba ku nguudo nga beera benyigira mu bulungi bwansi abakulembeze bennyini kwegamba n'abantu nga babawagira. Alright, kakati era munange mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo DR Congo government Kinshasa emaze okubeera nga ekitegeera nti abajaasi baayo akasente ke babawa katono kabadde katono kakati munange mu kaweefube okuba nti waakiri bongera amaanyi moral mu basirikale abakongo batandise okubeera nga babaweera ddala ssente eza ddala babaweeredde ddala ssente si za ddala okusinziira ku bugagga bwe balina naye at least nti babongedde mbadda bulinzi kati munange tuli Kinshasa Democratic Republic of Congo DRC officially bamaze okubeera nga balangirira significant increase in the salaries of its armed forces and national police era munange kino kirabwanga kwegamba ekyokuddamu ku kazito akeyongedde okubeera nga ensi yonna ebalabanga abali corruption mu security sector era nga obutali bumativu mu magye bwe butyo munange bweyongeredde ddala bubadde bweyongedde jukira nti babadde babuwa ssente abajaasi eziri wansi wa $100 nga $100 kyekiwera nga tekiwera nga gwe musaala kati nga tulaba abajaasi abakongo bwe batyo nga basala eddiiro bayinga kubayeekera nga beeyonga kubayeekera kubanga tebalina kyebafunayo eri ate era bwe banaasalendaringa bali ne badduka ne baddayo eri nti oba babasezezza amaanyi bagenda kubateeka ku kalabba shekedi tasaaga olina kufiira ku front line ate nga takuwa ssente kubanga tulabye nti kati abasaddak already kati batandise okubeera nga bakkaanyiza n'abayekera ba M23 simply because nabo bakiraba tebalinayo mugaso mu kutaasa amagye agatasobola kubeera nga geerwanako nti amagye ag'abazungu oba abaromaniya n'abalala babawa ssente empitirivu abamercenaries bali naye bannansi ba Congo abajaasi tebabawa binyeebwa kali nekirabika nti tebalina amagye gadduka buddusi tegasobola kuyambako kati gana amagye amaguyira agaba mercenaries ne gabeera nga nago gasobeddwa nga tebalina kyakukola okuleka okubeera nga nabo bagamba waayi twamuke tewali kyakulwana nyini mufu yakwata ewawunya naye kireka amagye g'Ekongo ndowooza bwe galaba emmundu gamba nti bannange twamanyira ddombolo ya solo ng'engoye bazambulamu bambala ez'aba civilians nga beefuula abantu aba bulijjo nga tetulina gafa tufiiraki batuwa mmeka ebyo byonna era ekireetedde kireeseewo obuzibu obw'amaanyi ennyo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo tebasobola kubeera nga beerwanako tebalina gye ebyaddala tebalina gye ekitegeeza nti tebasobola munnange kwaŋŋanga bagye ga Rwanda abayikira ba M23 tebasobolerako ddala kyo kye kituufu
tukkirize nti okwerwanako tebakola ki tebasobola. Kale munnange bwe bati bamaze okubeera nga batutegeeza nti already nti batandise dde okubeera nga badabulinga ssente ku akawunti zaabwe zibyensanyufu. Bababaze era ne bongeramu n'akasente tebali bameka bwe bati mubateereko nabali abadduka bayinza okukomawo mu statement gye bafulumiza ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu guno gwennyini 2025. Okay, ekyo kirungi munnange, kirungi nnyo payroll okubeera nga munnange bagamba eri underway. Kakati munnange abamaze okubeera nga babateekamu akasente era nga baagala okubeera nga obaolya bali vampinga amaanyi kati beeyongeddemu amaanyi mu gyasa alwana okufiirawo naye ezo simala kusinziira ku ze bayogeddeko kubanga bagambye $205 kakati ze babawa okuva ku 10 oba ezimu ziba teziwa na 10 ndowooza kati babawambo $205 z'emitwalo mmeka ez'e Uganda kutubalinga mmeka tubakakadde kabo baki bebityo ndowooza ke babawa. Kakati munnange ensi ejjudde ebyobugagga bye babba naye nga tebasobola kuwate basirikale ssente bali badde babawa obukadde wakiringa 2-3-4-5. Omuntu n'agamba ajja kagende tulwana okufiirawo nga buli muvubuka agamba tugende tubbe mundu okufiirawo naye ogamba nti abajaasi bali abalwanira abayeekera bafuna ssente ate ffeno ani abirwanayo. Kakati munnange tuli DRC kakati amagye g'e Congo bwe gatyo gafunvubidde mu nkola eya temutumanyiira tulina zisukooyi ne drone tuzirina twazigula bwe batyo ne babba walikale airstrip kisabo ky'ennyonyi ne bakibba era ng'eno munnange babadde batagetinga nnyonyi ekozesebwa abayeekera ba M23. Kakati munnange March nga 27-2025 nga sawa ntono nnyo nga Congolese Armed Forces bamaze okubeera nga bakirealizinga nti okusinziira ku official statement gye bafulumiza nga bavumirira obulumbaganyi obubadde bukyagenda mu maaso nga bukolebwa abayeekera ba M23 ne AFC wamu n'amagye g'e Rwanda. Kakati bano ne basalawo ne bagamba nedda katulonkinge air strikes era bannange ne bakuba Kigoma air strip ebyo n'ebitundu biringa ebyene waffe kuba kati bw'okwata eri Sentema gye bayita Ekigoma n'amannya ngenza okulaba gafaanana kati bakubye Ekigoma nasi Kigoma ono wewaffe oweeri e Congo kati bakuba Kigoma ekisabo ky'ennyonyi eky'Ekigoma air strip ekiri mu Walikale center era nga sources ez'enjawulo ensonda ez'enjawulo zamaze okubeera nga zikakasa nti military drone okukosa ne Sukhoi 25 fighter jet munnange byakozeseddwa okubeera nga bakola obulumbaganyi buno ne boonoona ennyonyi eno yabadde yakatuuka okuva e Kavuma airfield okulinaana Bukavu. Kakati ennyonyi eno kigambibwa okuba nti yabadde ekozesebwa okubeera nga etambuza abalwanyi n'ebikozesebwa ebyaba M23 ne AFC okutwaliza wamu ebikozesebwa abayeekera era nga bibayambira wamu n'amagye g'e Rwanda kati ne basalawo ne bagikuba. Kakati bannange bino byabaddewo era nga okusinziira ku magye g'e Congo bagamba nti kino kibadde kiguumaaza bakitegedde nti abayeekera ba M23 bamanyi okulangirira nti ceasefire kumbe no bo bepositioninga bali mu kwegomba bagezi kulanga bongera kuleeta byakulwanyisa n'amagye geeyongera kwekulumulula nga bwe gayingira ne bagamba nti
Kobbo katulete tubalage era ennyonyi yakubiddwa n'emmotoka yabadde w'okumpi awo ku airfield nayo neekola ki neekubibwa nga bagamba nti ennyonyi eno yabadde ekola frequent trips trip ez'omuddiringana okitegeera mu nnaku omukaaga eziyise ne bagamba nti bano bali ku ki era munnange nga bano bongera okubeera nga bwenyweza mu kitundu kino ekya Walikale nga already munnange bamaze okubeera nga bagamba ati ceasefire ne bakitegeera nti kati bano okuva wano bagenda kuba ate kati beeyongerayo bweyongezi bagenda kuba bukubi kati ennyonyi yabadde yeetegekera okubeera nga munnange ebuuka drone nejja negibalula ne Sukhoi nayo nejja neekola ki neebalula motoka yabaddewo nayo neeyonoonebwa abaafudde tebanaba kubeera nga bamanyika naye nga bagamba nti munnange abaalabyeko bagamba nti wabaddewo okwonoonera ddala ebintu okw'amaanyi oba significant material damage kale guno mune gwe mulundi ogwokubiri nga Kigoma airstrip ekubwa esooka neekubwa ku Lwomukaaga nga ennyonyi yakalandinga kakati bino byonna bibaddewo era nga amagye g'e Congo gamaze okubeera nga kitegeera nti bagasalira amagezi era Major General Sylvanien Ekenge ono spokesperson wa FARDC amagye g'e Congo bw'atyo yagambye nti ebikolwa eby'amagye gano ageerwana n'abayiga ba M23 bimenya mateeka era kiguumaaza kubanga balangirira ceasefire ate ne bagikola ki ne bagimenya bo bennyini nti kasa bagamba nti ceasefire nga bo bongera kulumulula abantu baabwe mu kifo ky'okuwithdrawinga ate beyongera kubeera nga beegumya kati bakirabye nga bwekityo bwe kyabadde kati ne basawo ne bagamba katubakube kubanga nti babadde bafiiringa pozitioni zaabwe Walikale Walungu Minembwe okukusa ne Fizi okitegeera nti nga amagye g'e Congo galekeddeawo okubeera gakola galunkinga offensive attacks in support of the peace efforts ceasefire tiyabalangidde ceasefire kati nga kumbe bo bali bongera kola kikufiiringayo magye gaabwe nakwegumya na mundu kubeera nga bazikola ki baziteeka eyo nga beekwasa nti bunno kati bali mu kuprotectinga ba civilians obamanyi abo kale munnange bagamba nti osanze ndaba naye nga yo already UK United Kingdom yo bwetyo yasabye Rwanda okubeera nga amagye gaye gajja mu DRC oluvannyuma lw'okubeera nti abayiikira aba M23 babadde balaga nti bawambye already Walikale nti abannange mwali badde mujjayo amagye gaabwe mujjayo amagye gammwe kubanga ebintu tubiraba engeri gye bikola ki gye bitambulamu era yabadde twadabye ku Lwokutaano yabadde lunaku lwako n'ekiro UK government nga balaga obutali bumativu nga bagamba nti babadde boogera ku Security Council wali mu New York lunaku olwoko n'ekiro UK government ne balaga nti newankubadde nti council yabadde emaze okubeera nti eraga oba yasaba Rwanda ebengera withdrawinga naye kirabika amagye agawerera ddala 2,773 nga mulimu aba M23 ne Rwanda Defence Forces babadde munnange bongera okubeera nga ate ba advancinga bongera okuwamba ebitundu ebirala era nga bongera okubeera nga bayiibwa mu kitundu ekyo kale bwe batyo nga bagamba nti ate lwaki ekyo kiri bwe kityo ndowooza nakyo kyavuddeko ne Kinsasha okubeera nga egamba katubakube kubanga mulabika temugenda mwate kulekera awo wabula ate era US congressman omu ye
mu kutunulira bino byonna ng'agamba nti oba oli awo kye kiseera M23 ebeere integrated oba eyingizibwe mu magye g'e Congo nti bakkaanye amagye abayeekera ba M23 ne kati awo nze simanyi nti n'amagye g'e Rwanda bagateekemu kubanga kati bano bagenda gawula batya Kagame nga ali mu kintu muganda wange. Kakati US Congress man ayitibwa Ronnie Jackson ono Ronnie Jackson yabadde yakava okuva mu regional tour ye eya Central Africa era najja ne controversial proposal ye okubeera nga ayambako ye nga bwalabye ebintu okubeera nga baresolvinga a crisis eri mu Eastern Democratic Republic of Congo nga yagamba nti wali baddewo enkola ennuŋŋamu gye batuukako mu kukkaanya nti abayekera ba M23 ne bayingizibwa mu magye oba mu Congolese National Army ye bw'ate bwakola ki bwakiraba era nti ng'agamba mu statement Jackson gye yawadde nga asenkanye n'abakulembeze bombi mu Kinsasha ne Kigali kigenda nti yagenda n'asenkana Tshisekedi ne Kagame yagambye nti gavumenti ya Congo erina okubeera nga etunula mu nsonga eno erudde ebbanga kakati olwo nti bannansi ba Congo bonna naddala oba oli awo n'abo abalina kakwate ku Rwanda nti abali associated ne M23 ne groups endala nti baali badde bannange bonna ensinga eggwanga erya Congo libatwala nga bannansi kubanga nti tewabaddeewo nnyo effort yonna oba kirowoozo kyonna nti aba M23 bayinza okubeera nga bayingizibwa mu magye g'e Congo nti nabo bakiwulire mu mutima gwabwe nti mu butuufu bali waka ba citizens abannansi ba Congo nti bali mu kununula nsi yaabwe. Jackson bw'ate bwe yagambye jjukira nti yasenkanye ne President Felix Tshisekedi wamu ne Paul Kagame mu lukyalo lwe yakyadde bannange mu Africa. Kati yagamba nti ekizibu kyalaba nti abantu ababeera mu Congo emyaka gyonna tebayisibwa nga bannansi nti abantu ababadde mu Congo abo tebayisibwa nga bannansi kyekizibu kyalaba era okusinziira ku komenti ye kino kiraga nti ensi yonna yali badde oba oli awo etunuulira ekintu kino ng'ekiyinza okumalawo crisis eno naye singa baba tebajjukira nti ekyo ate singa oba bali akikolebwa ate era kiba kitegeeza kirimu risk okubeera nga ate basajjula ebiwundu ebikadde. Endagaano 29 peace agreement wakati wa former president Joseph Kabila wamu ne M23 predecessor group okusa ne CNDP nga bakulemberwamu abayeekera basalawo ne bakola endagaano ey'okubeera nti nno abayeekera babeera integrated mu magye aga Congo. Kakati agreement eno terina nnyo we yatuuka yakola pusinga oluvannyuma lwa Kinshasa okubeera nga eyakyuzinga enenya okubeera nti tebasobola kubeera nga batuukaganya ebyo byawo ebaali boogeddeko okusobola okukompulitinga deal era nga abayeekera bagamba nti still baali sidelined tebaba consideringa nga basosolwa teyateekebwa mu nkola kati ate mu 2013 era agreement endala ng'era yatuukibwako nga bakkiriziganyiza nti abayeekera ba M23 bateekebwe mu magye ga Congo naye wansi nga waliwo obukwakulizo naye era na bino byonna situlu byagaana kigamba nti gavumenti era yalemererwa okubeera nga egarantinga security. Juzi wano gy'olyabalamu era wansi wa President Felix Tshisekedi
abayikira ba M23 bwe batyo bayingira mu ndagaano bwe batyo ne bategeeragana neera ne Kinshasa nti bayina okukola special force era nga bagendereddwamu kubeera nga bonna aba M23 abajaasi bayina kukolera wamu wansi wa unified command basobole okubeera nga bonnange badressinga ebintu ebibaluma oba batuula mu nsonga ezibaluma kwadressinga grievances zaabwe naye era pulaani eno ate yayangu okubeera nga ate bagivaako gavumenti ya Congo yagivaako kale bonnange M23 bweto nebeera nga eforcingiddwa okubeera nga epushinga back into rebellion. Kakati omukulu ono atugamba nti ekizibu ekiriwo nti amagye g'e Congo tegasobola kubeera nga galwanyisa era ne wetuli essaawa eno gaanafuye dda tegasobola kuddiza abayeekera ba M23 effectively. Jackson bw'atyo nga bw'ategeeza era agamba nti mu cases ezimu nti batuuse n'okuwanika ne bateeka emmundu wansi ne beeyunga ku bayeekera ba M23 era agamba kino kisiga ekifaananyi mu buvanjuba bw'eggwanga United Democratic Republic of Congo nti munnange nga bwe tulaba ekiriwo essaawa eno tekirabika central government tekyalina control era agamba nti essaawa eno mu Eastern DRC nti ekitundu muganda wange oyinza okugamba nti kakati kitwale ng'entaana nti n'obulamu saidi zeeyo buzibu nnyo abayeekera bafunze ekyonga nti singa kitegeerekeka oba ne gavumenti ya Kinshasa egeera nti ddala kituufu tebalina resources na ability na busobozi kubeera nti babaako kye bakolawo ku ki ekiriyo mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo kiki ekyabadde kisingako okusinga okubeera nga balemezaamu nti yagamba nti kirabika waliwo abantu abalemesa embeera abali mu makkati awo abagezaako kubeera nga bakuma mu njuyi zombi omuliro okusobola okubeera nga bo batekinga advantage kugamba nga wonoga nti kati badda ku Tshisekedi ne bamugamba gweya nedda ne bagenda eno mubayeekera ba M23 ne Rwanda nti afe tubawo obuyabi kati nga bwe twakitegedde nti munnange kata mbonsaale nnyo kubanga investinze nnyo mu Rwanda era nti bayambako nnyo mu kubeera nga basekyula nga diiru e Congo ye facilitating amagye ago n'okubawa ebyo byonna bene ebyokulwanyisa ebyo kata mbu nsaale nnyo mu nsonga eyo era kyovudde olabanga balina kusisinkana Doha president wa Kata basobole okubeera nga bakola ki babyogeramu nti abo bonna waliwo external forces nnyingi nnyo kwegamba oba oliawo ezireeta okubanga jjukira nti wakoma okubeerawo obuvuyo era n'okusima ebyobugagga awatali kubakuba ku mukono basima enkya n'eggulu kale munnange Jackson era yagambye nti okusinziira ku state eya Congo corruption ali eyo tagenda kusobozesa munnange mbeera kutereera naga nti amakampani mangi kati nga Swiss company nti muganda wange sente nnyingi nnyo ze bakola amakampani mayitirivu nnyo eyo gali mu kwekolera sente mu kusima bya bugagga diiru ziringa diiru era nga kirabika ekyandibadde ekituufu kyandibadde kubeera nti nno Tshisekedi akkaanya n'abayeekera oba oliawo babuleko kye beekwasa kati kisigadde munnange gye bali naye bo bano beesemberezeka oba tusanga nga ate Congo kati efugibwa bannaffe kubanga ye muganda wange bagyefubyeko balina okubeera nga bagitwala sigenda kusookawo nnyo wano munnange byebyo biri mu ggwanga era Democratic Republic of Congo byebyo